Kalama TV tulina Kadaama wano agenda tunyumiza ku bintu ebyenjawulo byalabye mu nnyumba ye naye nga mu ebyo mwe mulina okubeera nga boosi we yamulyaza amanya ssente ze oba yamubba ssente ze. Boosi ono yali mama, yagamba mama empisa ze tezaali nambulukufu. Katunyumize sitoori ye nga bwe yali. Halo nnya buli Kalama TV. Mwami Kadaama wasize otya ssebo? Nange gye ndi nasize bulungi. Nasizaamu ne mbaako kweri emiya omaani kati nkozesa eno anti obitegera tukulungutana. Mwami Kadaama ngenda teesa oli eyagambye mukama we gwavulungutanya mu lisiiti. Naye nga ngenda sooka kwogera ekintu kino nti abalya ssente y'Abakadaama bannaaye mbutuufu bakola bubi. Abantu abali e Uganda balya ssente z'abannaabwe bakola bubi. Mwami Kadaama nkubuulire nzibalo nange omukazi yangatta wayangadde akajja bwe nzijukira ekintu ekyo nseka omanyi wayangamba nga naagatuuka wano eno nkozi omwezi ogusooka bagunsasudde nguze essimu nfisizzaako wano eno nali nfisizzaako nagula bampa emitwalo gyali 9 kuba teyampeera mbu ennaku ezayitamu ne tuzibala nampa emitwalo 9 kati bwampa ssente zange ne ngulako essimu lafule wonna ne butikuti bwe nali buwanyiza nafisa emitwalo 27 mu 14,000 eza wano nga ampita aŋŋamba leeta ssente zo muyinzika okubaamu ssente ezi-expirinze nga mubuuza ekyo nga sikiwulirangako. Ssente mba mmanyi ng'eyulisa ate ng'eyulise bubi ng'eyulisa ennamba naye bwe beeyulikidde mu makkati bagigatta neekola ki neesigala ng'etambula naye nga ekyokuexpiringa sikiwulirangako. Mbwe waffe wano zi-expiringa Mwami Kadaama abatwalo beekaze ate tebalina nsonyi. Omukazi yaŋŋamba bulungi ssente nga bwe ziggwako nange waabwe munaye nga sirina kye mmanyi ate akaseera ke yanzinduukiriza nali sobola genda kubuuza mukwano gwange wali omunnayuganda ye namusanga akoze emyezi 10 nga nsirika nga nzireeta nga nzimu ate yali aŋŋaanya okunyumya naye ndowooza ayagala nferere mu bintu byeno. Kyannyamba nnyo okubeera nti munnange oli yali wali ate ne mubuzaaga n'agenda nga ntereeza ne mukama wange yali yaŋŋaana okugenda okunyumya naye mbwa temusisinkana beera eno n'oli abeere wuwe naye nze twakimumalako nti twesisinkana tewali buzibu kuba n'omusajja yennyini amanyi okuŋŋamba genda ewa mukwano gwe otuuleko eyo ng'alaba ndi wano mpuubaala. Kati ndeeta ssente omukyala azikebera aŋŋamba zino yajjako emitwalo 3 ngamba gino emitwalo 3 gibulako emyezi nga 3 giggweko okujjako zino 14,000 ze ziweddeko nga mubuuza olabira wa ssente bawandiikako ekigambo expiring date wano olabira wa bawandiise mbu tulabirako zino ennamba omanye ennamba ezibeera ku ssente okwo ziba mpanvu weeziti ezo ennamba zebawandiika mbu simba ye mwe yalonda ennamba kugamba nga nebyennyonnyola sibitegeera naye olwenzijukira ebintu ebyo ne kamomenti ako nga tukulungutana nseka. Mwami Kadaama waayita mmeka? Ntereka ssente ndowooza ndi waffe Uganda ate mu nnyumba tulimu abakulu bana abato tebanategeera nagenda ku dduuka nti bagula ebintu okiwulidde. Nteeka ssente mukama ne bbaasi gyali emitwalo 16 naye 6 gwali gwokka ne 10 lyokka. Omwami yasindika ssente lwali lwa 6 tetwavaako wano nti ngamba ssente zange zaakoze eki zaagudde twaliwo kati ku lwokubiri ekirangamba paaki nga tugenda wa maama engoye zonaayambala eri ngenda okutegeka ensawo ntegeke n'obusente bwange ntambule nabwo ng'obusente bwe buli. Omukazi yanzibula amaaso nze gwolaba ntunga ensawo mu leegingi omwo munda nina leegingi zange ezo zo zaakutambula bweru bwe tuba tugenda akasente kabeereyo munda nazirekako obutuli butono butasobola kuviirayo nziteekayo nga ntudde bulungi era nzijjayo nga ntudde bulungi. Ne bwe tubeera mu motoka n'aŋŋamba oyinamu omutwalawo ogumpole sirina naye ng'akafanga takabawe kali wano. Akubuulire omukazi yankuula emitwalo egyo nammalamu obusiru nammalamu olunyonyi obaana nali nkyalimu olunyonyi olw'okuva e Uganda nanzuukusa nti kati ozze kukola tewali muzannyo ku ssente akyalaba ku ssente yange okugjako nga zigenda kusindikibwa. Era oyo gwe bavulungutanya mu lisiiti bw'ava mu lisiiti agenda kumubba mu ssente enkalu azitereke wala. Okiwulidde bulungi? Bw'amuva mu muvulungutanya mu lisiiti agenda mubba ssente enkalu
bakulungutanya. Nze kati olaba ne mu kusindika baali banoonedde ekibbanka ate ekyo nga kitema nnyo bannaye ngo ogenda okutuusa ssente nga zigenze nnyo nga nasiitaana naye omuzza ku bbanka eri kaleekaleko. Bavulungutanya ssente bazituwa naye zibaluma. Nze yatuuka ekiseera n'aŋŋamba mbu obutiipuutiipu bwe bampa bwe buyinza okuexpiringa yaŋŋamba nze ssente zenkuwa wulira eriddi kkungwa nze ssente zenkuwa tezisobola kuexpiringa wabula bali butiipuutiipu bwe bampa bwe bujja okuexpiringa ndoza ayagala alaba omuwendo gwa ssente gwe mbeera nagwo mu nnyumba. Banange omuntu ayinza okwogera ebintu mu nnyumba omuntu n'agamba nti oba kuwaayira naye bambi mwebiri lwakuba ndi kati twagala nnyo okwanika buziina bwabwe etusedi naye obwo omuze gw'okuculupanya ssente bagulina babuzaabuza naye yanvaako naye yagenda okutegeera nti naye jiini nange jiini eriddugavu n'eryeru kalyambalagane ku ssente era nze mmanyi kati juzi yaddansa ayiningisa omwezi ogutandaba ne mugamba obadde ki guno omwezi wagumpadde guno omwezi okakasa ne mugamba tunula gwe kenyini gw'obiwandika era nze nagaana eby'omuluwalabu namuga bintu by'omuluwalabu sibitegeera njagala bintu bya mu luzungu ne mugamba gwakubiri gwakusatu wagumpadde mpeza mwezi ku Sande nga 14 ate ongamba otya nti wansasudde mbu badde neerabidde obandikooki abona yaddaagala kunzibira nsaininga omwezi gwatannampa mukama katonda kiri wano naye abalya ssente z'abaana nze nga nakulaze obuleega bwonna bulimu ebituli leegingi ezimu nazo nazissaako kubanga lombeera nga n'akasente kawerako butiipu olinamu neze bakusasudde zimu mu buleega zimu mu leegingi nsawo mbeera eyo nentuula nentunga oyo anyweza ssente ajja situka nga omwezi myezi ng'ebiri esatu bazimututteko. Nze neewuunya mukamaawo omulamba n'ajja mu kkabada n'akwata waletiyo n'agisumulula n'alaba ssente n'ayimira n'ajjako emitwalo 2 ku mitwalo 10 gyali 16 naye 6 gwali mutereke walala singa yaziraba zonna wamu ndooza yandigyeko ng'omukaaga oba n'alekawo 10 naye ndooza engeri gye yalabako lino 10 yatoolako emitwalo 2 n'abanga atoola okukwe kugamba wa muli yalinga nga alooza ntugenda kukyalinganga nga ye wajja bw'atoolako nze kwensirika kiraga kyekyamulemesa n'omukozi eyasooka kubanga ngamba mbu omukozi eyasooka yakola nene emyezi 6 nga tayagala kukola mirimu era ku ssimu bwe mugambako ng'ayomba n'agenda era twayawukanira ku poliisi mwawukanira ku poliisi olw'okukola obukozi emirimu alimba n'okulimba olwo yabba ssente za munna ate abanigeria bamanya alaka omunigeria n'amwambalira naye nange nze nsirise naye wendiddayo nja kumugamba weebale kutwalako ssente ezaali ze-expirinze ngenda kamujjukiza mugaye nnyabo ojjukira ssente ze-expiringa weebale kuzitwala naye ze watwala zewanziriza nga saaziraba watwalako 2 gyange nga tewagizza ng'ogitutta ogikyusa naba muli bw'atuula taswala kale kubuulire oli abeere mukivanga akibayisa yonna ssente bayinza ozitulako ffe tuli 3 mu ndu abakulu nga sigenda ku dduuka omwami mu kisenge kyange talinnyayo ne waba alina kyayagala mpita n'ekimuweera ku mulyango teyeefulukutirayo ye yeefulukuta olutatadde yeyanziba naye abenywere tebamuvulungutanya mu lisiiti ne ssente enkalu bagenda zitwala abigala makubulire ekintu ekyo kiyisasa buli lwezijukira ate ze-expiringa ate zampa engeri gye ziri nnene ngate yo banka bwaba ogenze ku banka ali eri ku mashini ng'ojjayo awo tebakuweerawo zinayanguwa kuggwako wabula ze babeera nabo mu nnyumba ziba zaatambula dda kati oba baate baba bazijjawa gye zaatambulira eyo naye neetegereza ssente z'omaani nzikwata nensobola sirabako expiring date kati no juzi awo yajja n'aŋŋamba yaleetaako emitwalo 5 akawano aŋŋamba pulezidenti waffe oli bwe yafa bakyusa ssente zino ne baleeta zino kati akaliwo ka guliini n'aŋŋamba kati bw'oba oyina ezitali bweziti ezo bazaagala ne mugaa kyamukisa mulungi gwompa ssente kati tondeetera zino ate yasizirina anayinamu kamu ne mugaa kasita omwezi ogujja ngenda kusindika banaazigaana mbw tebannatuuka kiseera kizigana naye tutereka ssente zino
agamba oneetanumya muntu anoonya kunziba lawundi yakubiri ati namulaze nti natodde sente nyingi zonna enzijjawo ensigazaako obunkuuma ng'omuntu era kerabye nga nasindise sente nnyingiko kati musanyufu akimanyiroza sirinaamu naye omuntu osigaza munnange obwawalaala naye gaalo wange ono manye omuntu namufumbye omuneeno nga azinzigyeko linoonya werinferera omukazi yafera mu bikadama wabula singa saalina ssimu mulamu amikadama essimu zino zituyamba kinene mu nnyumba muno essimu zituyamba kinene singa saalina ssimu mu nnyumba muno kugenda nga nyumyako ne bannanga abali mweno ensi n'okuwulirawulirako ku biralalala njiga okutereka ssente nsimanyi kutereka ssente mwami kadama kule newenabeerera mufumbo singa ali musajja mubbi yanditutte ng'azisangawo nagaa naye gwaki otereka ssente bulungi mbikka bubisaawo bwenti kati nali ndowooza bye bino n'abantu bange be nabeeranga nabo awaka nga tekuli yeemakula okiwulidde nga tekuli yeemakulira ku ssente kati nembeera nga okukukuta n'essente mbiyigidde wano nti batereka essente n'enywera wange n'omubbi yayingirako mu nnyumba n'asamba ekigebe ky'ebizigo nga kirimu emitwalo 3 naye nga takimanyi n'anoonya n'afukula ensawo n'afukula obuto n'afukula obuliri bwonna tetwaliwo ffenna naye ngaekigebe kyasamba kirimu 3 eky'ebizigo yentereka yange gyagisuubira ewala size kyali yakisamba era omusajja nga yasooka okuddaka ne mubuza kebeera ekigebe ky'ebizigo ekyekisambikira bwekiti mulimu ssente nti mwezire kuba esente zange zitereke za kibiina naye omukazi yanzibula amaaso omwo ai nseka manye omutunuulira nenzijukira akantu ako nenseka nambuza kikonzi waliwo ebinsosa okuva ewaka naye nga nsekerera ye yakulema mikadamba omuntu alimu olubibi ogenda omuyiga mpula nze mu nnyumba munanyumira mulimu ekintu kyakugamba nti takirya era n'okifumba nagamba saagala okiwulidde naye bw'ajja nga zobeda oba wafumbye emmere ngeyo nagamba esaagala muceere tonteerako akantu ako kankwasa obusungu era oba ogupimawo nagamba emmere opima nnyingi pima mmere yammwe nabaana ekiraye n'omwami omuceere bakulya lumunanu lwe bagamba nti tuteereko balya bintu ntu bikalukalu mu nnyumba nagera nagamba tonteerako ne bwe zibamba nagamba tonteerako nagafumba piisi 2 n'oyo omuto kuba omukulu talya nnyama nkoko biki ebitayagala n'alyoka ajja mu ffumbiro n'abega ogenda obuyita oti eriiso otunulayo ng'ate ateredde ku sowaani alya ente bankola ya bubbi okiwulidde ogenda mu sefuriya ng'akulekeddemu obumere bwe buti era bw'asiiba awaka ngomosa angomosa akufumbya obumere buti ate naye n'amala n'atuula n'alya okera obwekananga bwakulekeddemu otumere bwe tuti ennaku 2 ezo zaamalawo olwokutaano olw'omukaaga zizitowa mbanga ate ewiiki naye nga ono owange ono namuzuula omukono mweguli ebisigale talina buzibu era nja kumalako naye ebbanga lyenaakola naye ekyengalo ekyo kati nakirwanyako akasumuluzo nako sikalekaako kakabata esente zenyini ku mubiri kasabeera nga taliiwo kati nga bwataliwo teyagenze kukola zibeerayo naye bw'abaawo ku mubiri